Approximately abantu balinga bameka. Oli mutegesi wa bivula abantu namba oba osobola ogimanya. So far mpuuga ayinza okuba nga yafuna abantu 10,000 oba 3,500 awo. 10,000? Kala tulimbe bannayuganda. So omukulu abadde alimba. Ekyo ky'okubeera n'abantu abadde alimba. Omanyi kye bayita abantu. Ngenda kukuwayo ekintu kimu kye bayita abantu. Sigenda kutwala Masaka mujja gamba njogedewe. Kyagulanyi Ssentamu yali mukono. Walabayo ki? Gwe wampuuga nze nsuubira gwali kusaba. Bakwo ngo oludde mu byobufuzi obyeddo byetegereza. Mu kulabakwo n'engeri omukolo gye gwateekebwamu n'abayima abaali bakiyimiriddemu abaali batembeta ensonga eyo n'omukolo okusaba bwe kwatambula n'ebikolo gonna bwe gwatambula gwe naawe oyimirira wano n'obagamba abantu nti kwali kusaba busabi. Nze okusinziira bwe mmanyi nti bwe baba bafumba emmere bayinza okwongerako akawogo naye nga omulamwa nti bafumbye ettooke. Gamba mutya abali Kachumbali TV sobo MC Prince Ivo kasubye bitambulira ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ndi n'abakulu okuva mu bitongole ebyenjawulo. Musajja wange David Omwembozi mukati mumanyi bulungi nnyo. Yaliyo e Masaka era buli kimu ekyali e Masaka yaliyo bulungi nnyo. Ku side eno ndi ne Swahaba musajja w'NUP mutunulizi wa nsonga ate munnabyabufuzi agenda okwesimbawo mu kitundu ekimu nga maaso awo ate ngenda kuba negatibwako omusajja ow'ekigambo kye Ankomawa naye Wambozi mukati mutunulizi wa nsonga ate mulwanirizi wa ddembe mu bintu ebimu oba ebyenjawulo. Temuerabira nti nno tuteekebwamu ensimbi aba Skypins Tours and Travel musajja wange Don Quiz large up on yourself bangambye oli bwe lwafulumyemukko naye kansubye ebintu bitambula ddala bulungi nnyo ebitagalatagala tujja bikwasaganya. Abo nno bakutwala ebweru mu nsi ey'ekirooto kyo ng'otaddeyo akasente katini nnyo mu bbeeyi ey'ekibanja mpola bw'otuukayo n'ofuna n'omulimu n'obasasula mpola bo bakwata ku zaabwe ne batopingawo ku z'oba bawadde then bw'otuukayo n'ofuna omulimu era bakibakakatakula n'ofuna bulungi nnyo omulimu ate bw'omala n'obasasula akasente ko ng'otandise ofuna ensimbi namwe beetaaga okuwummulako obummuzi era babatwala. Ate musajja wange gwe ayagala emmotoka nvuuka munnange ey'ekirooto kyo oba wange oyagala just kutambula mujjukira nti emmotoka obudde buno kintu kyavunaanyizibwa nnyo si kyakwejalabya. Sula Motors wakyemmanga wa kalenda awo we basangibwa. Namba zaabwe ze ziri mu kasonda awo osobola bakubirako buli mmotoka era nebbeeyo gy'olina bakusalirako ate n'otwala emmotoka ku kibanja mpola oba n'ogenda ng'obasasula mpola kyo kitambulira ddala bulungi nnyo. Nsonga y'e Masaka gye tuliko olwaleero. Musajja wange David bwe ngendo tandika naye yaliyo bulungi nnyo embeera n'agiraba era ye mbigambo bye yagamba nti namungi w'omuntu yeesomba. David tukwaniriza ogamba otya ssebo? Nze siina mutawaana mbalabusiza abalabi ba Kachumbali TV nembebaza okubanga nina gye mutuusaako engalo so nange nja kukola omukisa guno okugamba abantu nti gwe nga wenange oyagala kuzimba jagende kwalagana abaana B2C Adway. B2C ntegeeza abaana abaali abayimbi Adway eri Busaabalaawo okuzimba basula so balandisewo bizinesi yenga abaana balaga kulaga abantu okuyimba si mulimu gwe gukagotegedde okubeerako yakivula abanafu abasooka bakola ensobi nyingi basanga butayaaya bano basazzeewo bagatteko n'omulimu omulala kuba nti bakola Adway. So gwe ayagala okuzimba osobola okubeekwata B2C Adway nawe nga bakuwa seminti bitayimbwa buli kimu kyonna ekizimbisibwa noba nga osobola okukitwala ewaka. Sula Moto yesinza kumuddamu kuba omaze okumwogera yakutumirako Anye Kabalagala oyo nga mulabi waffe Wambozi eri mukati omanyi wenzije eno otapika ku masannyalaze gafu kibala bonnesibaasibako nnyo mulabi Wambozi mukati nga amuyita Anye Kabalagala jakutumirako nekyali wange ali London bamuyita Adam naye nga awangali London mutumiddeko kansala Masembe yatulyamu oluko nadduka n'agenda n'ayingira ensi yagenda mu banja ali mu America banja bamubanja kansala wagenda nkubanja so naye mutumiddeko n'abalayive abawagira bannayuganda mwenna gye muwangaalira batumiddeko. Amanya nga bulijjo
General Medi mwana enzaalwa y'e Makindye mu Kibuyetu ONUP Kakongoliro. Muzeeyi Mawa ogamba otya? Gyendi mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba olwaleero nga tuli wano okutunuulira ensonga ng'era bulijjo bwe tutera ozitunuulira. Okay, tugenda tandikira awo. Uncle David mwatusumbuwasumbuwa naye tewali kyakukola yali e Masaka. Gwaba tutandika naawe. Kiki ekyali e Masaka era abantu nga bwe wayogera nti beesomba kituufu abantu baali bangi tutandikira awo. Abantu baali e Masaka naye ekyenjawulo ekiriyo buyinza okuba nga omuwendo ogwajja Masaka gwe si gwali oyagala Abantu agwe gw'oyinza okuba nga omuwendo ogwajja Masaka si gwali oyagala naye natuuka e Masaka saaza ali 3 kitundu kuba nali ntuuka kuwera okukaamu awo ng'amawulire aga CBS ag'essatu gaggwa kuba najja nga wulira era njuga nsembayo okulya tomusange kayinja nga aweereza ebiri e Masaka nentuuka mu nnyendo awo nensooka nenvaamu nembuuzabuuza ku bantu kubawo mu nnyendo nze we nakulira nabeerawo ebbanga neeyongerayo e Masaka wali ekitovu tuka ekitovu saa zaalinganga nnya kitundu awo ng'abantu bamunguuba abaliwo batini neziwera ssaawa 5 n'eddakiika nga 10 omukulu Mpuuga Matayasi nayingirawo ne mukyala we ne baaba omubaka olina omukyalo ekirungi kyogerwako enkolokolo si mmere nayingirawo nagenda n'atuula so abageranako okujja nga bajja mpola mpola saawa zaweranga 7 awo saa 6 tenti esooka baali balina tenti 4 esooka yali emaze okujjula we yatuukira awo neye negenda nga bajja mpola mpola saa 7-8 tenti zonna zibanga zibaze okujjula n'abantu abalala babako gye bayimirira okwogera Ssaabasumba najja n'akulembera essaala era mu bigambo bye yakulembeza nnyo ebigambo by'okwenenya naye approximately abantu balinga bameka oli mutegesi wa bivula abantu namba oba osobola ogimanya sofa Mpuuga ayinza okuba nga yafuna abantu 3,000 oba 3,500 awo 10,000 simbe wakati musajja wa Kabaka oli munnabyabufuzi Mpuuga bwe tugendera ku gundi yono kyesimanyi bana abantu bewalaba abantu 10,000 amaanyi ge agasinga gali Masaka ate nga munnabyabufuzi mugundiivu mundaba ye ey'ebintu kyali kitya abantu beebono bagambye era bwabeera nga beebo ng'amaanyi ge gali Masaka ebyo ng'afunye abo abantu nga tayagala kifo maybe kyono kyajja tugamba oba ayagala ntebe ennene kikola okwepimamu kwe yakoze kukola kati abatulaba mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekisa ekingi badde wano eno ne mukulu wange Mawa nga twekubamu obwama butonotono mukulu ebintu ebimu tuleme okulimba ensi olwaleero bwetambula omukolo gw'e Masaka nze saagenda naye nali ngulaba live ng'omuntu omulala yenna ali ku siini bw'oba olaba gwe mwennyini njagala otuwa ekifaananyi kuba naye wali ogulaba wayogera waliwo abantu 3,000 oba 3,000 njogerera nyingi 2,000 gwali olaba ekisooka ebintu bino olwaleero ensi yakyuka tekyali yakuwandiika bbaluwa omuntu abeera waali n'alaba ekintu nga ali ku siini kwennyini kyakoze eki kyalaba ate oli asobola n'okubeera ku siini n'atalaba kintu ng'omuntu eyasigadde ku TV nga bwakirabye ntegerekese bulungi kati baleke kulimba abantu ekisookera ddala omuntu omukulu oyo yayita mu kibuga omulabako ng'ayita mu kibuga amawulire ago wagalaba abantu yayita mu kibuga ewaabwe yennyini abantu bamugambanga batya
nandi twagala tubeka tuli ku mazima na bwenkanya getuliko wano twagala tulimbe bannayuganda bamuyitako nga bagamba tolina kyotugamba walya nabulwa ne bodaboda emu baana ba bodaboda bakola effujjo nga balina kye basiŋŋaanya ekibuukidde be bakyasinza okubuukira buli kimu omuntu ng'abasanyusa segera bulungi omuntu gwe baagala bamulaga omukwana awo wennyini nga teri abadde mafuta nga tebabagulidde ki ne bagoberera konvoyi lwalabako konvoyi y'omukulu wa bodaboda ina nga agigoberera nga bamugoberera twagala ogambe nti ebintu bino tetukyalimba bannayuganda ekisooka ngenda kukuwa ekyokulabirako omukulu wange ono mumawa mukulu alina byatalabanga muki olwaleero bimusanga waatudde teetagala kubeera na tv waka nti amale kuddaako okulaba ki abeera ku mutimbaganaga kino kiriwa ne bakolaga nti ono bamukubya amasasi nga talinatuuka kana mesagi neetuuka wano n'akebera n'akola ki n'abiraba tetwagala tulimbe bannayuganda ekyo kyokubeera n'abantu abadde alimba manyi kye bayita abantu ngenda kukuwayo ekintu kimu kye bayita abantu sigenda kutwala Masaka mujja gamba njogedewe Kyagulanyi Ssentamu yali mukono walabayo ki ensonga njijjeeko engalo komawa ku nsonga gye walabanga omukulu yatuuka n'okukola billboard ng'ez'abayimbi ze bakola drive ne ziyita ng'ez'abayimbi zikola okubeera nga yafuna abantu 10,000 ng'omukulu bw'agambye ku kaliya ye n'abantu kye baali bamusuubiramu oba entebe ennene oba gy'ayagala maybe oba n'ebyobufuzi by'ebbanga lyabimazeemu kikola ekyokusookera ddala njala ntwale omukisa guno okwebaza Minisita Kyagulanyi wamu n'olukiiko olufuga NUP tibasobodde okulaba nti bannayuganda balina kibabulamu ne bakola essomero era ekintu ekyo bakoze kyamaanyi nnyo kubanga abantu beetaaga okusomesebwa bategeere era mwami Kyagulanyi ekintu kye yakoze wamu ne management kyansanyudde nnyo era nze buli lwenaafunanga platform yonna nenkyala awantu nja kukubirizanga abantu bagende basome bategeere ensi bwetambula n'ebyobufuzi bikola ki bwe bitambula era mwami Kyagulanyi ne management temuva ku mulamu ogwo kubanga mutuufu abantu beetaaga okusomesebwa ebyobufuzi babitegeere. Lwaki kugamba nti ebintu by'obufuzi abantu beetaaga obisoma babitegeere? Tosanga omuntu n'omubuuza nti ekibiina National Unity Platform kitegeeza ki nga tamanyi. Kati nga omuntu yeetaaga n'omusomesa n'asooka ategeera omulamwa gw'ekibiina. National Unity Platform kitegeeza ki? Ti unity kitegeeza okuba obumu. Naye ndabye abantu bangi nga beeyita NUP naye ng'ate ekigambo unity tebakikola okugatta wabula nga buli kye bakola kwawuluzaamu nga buli akwata akazindaala akwata kwabuluzaamu so nga omulamwa guli nti unity tulina okubeera awamu tusobole okutwala eggwanga lyaffe ki mu maaso. Kati ebintu ebiri ewampuuga omulamwa gw'ewampuuga nze nsuubira gwali kusaba teyali iraale ya byabufuzi. Simanyi oba wali olabyeyo kkanisa egendamu abantu 2,000 oba 3. Omulamwa ogwandi gwali gwakusaba nga teyali laale ya byabufuzi kitegeeza abantu be yafuna oba 2,500 oba 1,000 abo tebeetaagako debate kubanga gwali mulamwa gwakusaba. Naye singa gwali mulamwa gwa byabufuzi naga nti yakubye laale wali annyonnyola abantu bamulondo ba kyagenda okukola n'atafuna abantu ekyo kyanjawulo. Kyegambe nebaza NUP abantu beetaaga tubasomese. Mukulabakwo ankomawa kankubuze ekibuuzo okigatteko mukulabakwo ngo oludde mu byobufuzi obyedde obyetegereza mukulabakwo n'engeri omukolo gye gwateekebwateekebwamu n'abayima abaali bakiyimiriddemu abaali batembeta ensonga eyo n'omukolo okusaba bwe kwatambula n'emikolo gonna gwe gwatambula gwe naawe oyimirira wano n'obagamba abantu nti kwali kusaba busabi. Nze okusinziira bwe mmanyi nti bwe baba bafumba emmere
bayinza okwongerako akawogo naye nga omulamwa nti bafumbye ettooke kakati bayongeramukko ebyobufuzi ng'era bw'omanyi bannabyabufuzi ne bwagenda ku lumbe wano tubadde tulaba mwami Kyagulanyi ng'agenza okuziika n'olwokuba bwe budde obuyisaawo ebyobufuzi ng'alina okukola ki obiyisaamu kyovuga gani neetaaga nnyo essomero liri lisomese abantu bategeere era nja kubanga buli wekuna kamera gye nsooka okwogera kubanga ebyobufuzi byayingira mu mukolo ogwo ebyobufuzi byayingira mu mukolo okuva lwe gwatandikira ddala nga n'abamu bagamba temugendayo Bassaabasumba bagamba osabira otya omubbi era nze we nabuuliza ne ngamba mu Bayibuli mulimu etteeka egaana osabira omubbi so kati bwe tuba twagala kulungamya sina gikulaakulanya gitwala mu maaso omulamwa gwa mwami Kyagulanyi ogw'okusomesa bannansi ne bannabyabufuzi bategeere in fact njagala atandikire ne ku bafuutu soja ne bakansala bagenda okwesimbawo bategeere balina batya okukola ebyobufuzi tetujja wano nti tujja kunafuya mukolo gwa mpuuga oba guwaana naye nze nga tunuulire ensi gyeraga n'ensi gye njagala ey'awamu kiri ekigambo ekya Unity Platform okubanga tuli wamu tusooke tutunuulire omukolo nti gwali gwaki bwe guba gwali gwa kusaba abantu be yafuna baali bamumala okusaba baali bamumala okunnyonnyola embeera ze ez'ebyobufuzi eziddako kati bw'anaatuuka nga atuuse ku ttaamu y'ebyobufuzi agende mu kampeyini annyonnyole abantu nze ndowooza mu kiseera ekyo we tujja okujajingira obunafu bwe mu byobufuzi n'amaanyi ge mu by'okusaba ne wano okuba nga kwali kusaba abantu nze ndaba nti yabafuna ab'okusaba okusaba okuliko okubako billboard ne laale nako tekuba kwangu anti okusaba buli omu yamanyi bwakutegeka nze nalabayo okuziika nga bakuba kaadi kukuziika naye tewaliyo okuziika kuba takuba kaadi nalabayo oba yali mbaga yaani ng'ogigendako kusasula yali namboola sizamaani yali yakusasula kati ebintu bigenda bikola ki bikyuka omukulu ono aba nti ogenda mu bwangu alina ekintu kye yayogedde nti abantu bagenda bagamba nti ffe tetukwagala nze nkimanyi bulungi nti mukulu Kyagulanyi muntu gwe basinga okwagala mu nsi muno kati naye era osanga ku social media ng'abantu bagamba ffe tetukwagala watutama kati siza kgenda n'abo oba okitegere kubanga mu nsi abo babeeramu mwami Kyagulanyi ebintu byakola kati n'amaanyi g'alina era waliyo abatakkiriza ki maanyi ge naye nze sisobola kugendera ku abo abantu bendaba ku social media ng'oli yaddide mwami Kyagulanyi amukubyeko ebintuntu ntambule n'oyo ti olw'okuba yakoze eki yayogedde bwe tuba tutambuza eggwanga nga twagala okubeera tukwata obukulembeze nga bannabyabufuzi tweyune ennyo essomero lya National Unity Platform tusobole okusoma tutegeere biki bye tugenda okugamba abantu bwe tukwata emizindaalo abantu tulina baawula oba bagatta awo wennyini anko wazeeyo ogenda kusoma kuba ebyobufuzi olabika naawe tobitegeera bulungi nze sikiinaako buzibu era ezo essomero nz'omu ku bagenda okuliggulawo nze nnyina okuyiga kuyiga tekukoma era ndi student mu ssomero eryo ekisooka kenga ngenda okuddamuko katono nnyo ku nsonga ya muganda wange ekibuuzo kyange kijja gyali ti mwami Mpuuga bwe yali yayogera nti ava kusabirwa nga bwe yali agamba nti kwali kusaba oba yayogera byabufuzi byokka era kyembadde ngenda okugamba nti mu speech ya Mpuuga gwe gyayogerera ki ekyakwata omubabiro kati ekibuuzo kidda wa mukulu mma mukulu wange yaba atuddamu omukulu bwe yali ayogera alinamukamumalize omukulu bwe yali ayogera yayogerako kusaba kwonna wabula ekyali kya byabuki bute bwagenda kutambula bute bwagenda kukomekereza byaki byabufuzi yali ali essira lye kitegeeza tekwali kusaba yali laale omukulu nabadde nteesa nadde mmanyi nti yabaddewo namugambye ne mugamba nti munnabyabufuzi yenna ne bw'aba agenze kuziika alina okuyingizaamu ebyobufuzi era nenkugamba agalugenda mugambye nti ettooke balifumba nene balongerako muwogo alabika teyategedde wano omusajja Faaza Kibi eyakola ennyo erinnya ery'amaanyi twagenda kuziika mugenzani wiso naye rediyo naye enjiri gye yabuulira yalimu ebyobufuzi yalimu okuluŋŋamya emyoyo y'abantu ng'ova buvi wali ng'otegedde
kakati bannabyabufuzi bye bava gye benkana tolinawo oli muyita n'atayisaawo ggoolo ye yaki yabyabufuzi era namuwadde n'ekyokulabirako ekyamwami Kyagulanyi kubanga sisuubira nti laala eyo singa yagiyita mu byabufuzi tibandigikiriza nokola ki n'okubeerawo naye yayita eno naye nga munnabyabufuzi yayina era okuteekamu ebyaki ebyobufuzi tuzze emabega kanjimale bwe nti anko bw'obeera oleetinga ku 100 ebyobufuzi n'okusaba obiwa mmeka ddamu obuuza ekibuuzo kyo bw'obeera oleetinga ku 100 ebyobufuzi ebyali mu mukolo ogwo n'ebyokusaba ebyali mu mukolo ogwo kiriwo ekyasinga kinnewaaso percentage kati ekizibu ekiriwo kyengenda okufunamu nyina ebintu bibiri muganda mwe yatukikozesa eri ngenda kusobola okusomesa gwe ne neighbour ate kigenda kumpisa mpuliriza ekizibu ekiriwo okusooka kutereeza mu muganda wange mawa nti tetwali mu kyaki nayogedde nti balina tenti mmeka aleka tekiwuliriza bulungi balina tenti bali kyaki mu kisaawe kya kyaki oba ekyessomero okusaba wekwali ekyo ndowooza kiryoke ekirala kojja wange kyenjagala okumugamba nti ebyokubala abantu ayinza okuba nga asinga ebyobufuzi ebyokubala abantu bimusinga era anonyiyo ngenda omuweera obujulizi njagala omukwasa akazalo kojja tuliwo abantu bameka wano ku pano kwe tuli tuliwo abantu bameka wano wetuli tuweera abantu 8 omwenda aliwo tuliwo abantu 9 kakati kyemugaye nti musinga okukola ki siwe tuli nkubuuza tuliwo obadda waali wano mbuuza tuliwo abantu bameka kituufu oba si kituufu kakati ebyo kojja mbimusingira ddala ekyokubiri nze siri wano kukakanya mwami Kyagulanyi Ssentamu era siri wano kukakanya mwami Mpuuga kubanga bonna siina gwe nfunamu nze ndiwo ku lwa Katonda kubanga mwami Kyagulanyi kyeyali nteekeddwa okumufunamu yaŋŋamba nkeere mulonde namulonda nga we yakiŋŋamba tegedde bulungi ekyo nenkimala mwami Mpuuga baganye abantu abalala okujja okwegatta ku mukolo ti omukolo gumu ebyobufuzi n'agamba naye kwadde kumusabira ebizibu byayiseemu era bino bye bimu ku bigambo bya mwami Mpuuga yagamba mu bbanga lyabeddewo mu byobufuzi ayize okuba n'emikwano gisobola okumubeerawo mu buzibu ndowooza ng'okubba ssente oba ng'okulembera abantu b'e Masaka ayize nti okusirika ennyo kibi era this time around agenda kubeera mukambwe mukko naye nga nadde njogera mu ntandikwa kyenagambye nti mulabika gwe ne neighbour temuwuliriza nagambye Ssaabasumba yatandika n'emmisa n'essaala nga yakwenenya nti ekitegeeza okwenenya nti ebyogerebwa wano byonna byali byakwenenya kaakati saagala tutunulire Mpuuga biki bye yayogera ku mukolo gwe tutunulire Empuuga omukolo baali bagutegesenga gwaki kyegedde bulungi okuba billboard tekiina mutasiya kinamu kyo muganda wange mawa yakyogedde wano waliwo ku embaga yali yasiza manestraka oyinayo embaga yomenga yakusasula eyo yali yakusasula embaga y'omukulembeze waffe Bobi Wine mwennyini kadi bazicupula nigo kadi oba ocupula zaki ozaaga zaki yagaba kadi ku bantu be yali ayagala abaana bagenda ku nasani bazikuba nga baagala kugenda kuki naye kwasobola okukuba kadi notagenda ku mukolo kati ate nekojjange kyayinza okuba nga taali takimanyi munnabyabufuzi yenna anko waalaga tebakulimba nga asobola okwerabira obufuzi obusiru n'obusungu bitambulamu tebirekaŋŋana kitegedde bulungi munnabyabufuzi kasaakazibaba olukakwata nalabako nobyaniri simanyi wa munnabyabufuzi kojja wange ajja kumbuulira yakwata akazira n'agambye ensiri neweekuluma oyo Museveni
naye ndowooza baali ku lumbe oba ku mukolo ogumu n'agamba ensi teweekuluma oyo Museveni omukulembeze wanze gwenzikirizamu Bobi Wine bwe yali e London ku show nga yakupafominga yayimba ebyobufuzi kakati bo ebyobufuzi byabambala newomugamba nti kojja jangu otusabire leero tumaliza baana bange 2026 tumwerabira okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nange mwennyini nno nzija temundabira wano naye nga wamugambye kojja jangu otusabire twakuyise ewaka kuyaba kojja wange ebintu ebyo tebiyinza kulekangana naye nze nnyina abantu basatu besigenda kubuusa maaso era tubulage nti gwe 14 mbozi magatifu tujja kuyigiriza omusajja abakulu b'ebika baali bana kwaliko n'omukyalo omu yagamba wabanga Bobi Wine mukatuliki ng'ate muganda nga Mpuuga mukatuliki ng'ate muganda ng'obukatuliki tebusobola kuyita Bobi Wine na Mpuuga ne bateesa kitegeeza Mpuuga ne Bobi Wine basinga obukatuliki amaanyi n'agamba wabanga Bobi Wine muganda nga ne mwami Mpuuga muganda ng'obuganda tebusobola kuyita Bobi Wine na Mpuuga basolovinga akasonga kano kitegeeza abantu bana babiri basinga obuganda amaanyi ensonga eyo yali nkulu era mbadde tugenda okusinga okwetooloolera tujjawo lwakuba nti nno ekibuuzo kye nakubuuza kyakulemye okuddamu nenkitegeera nti omuntu alema okuddamu ekibuuzo nakubuuzizza if you are to rate percentage ku 100 ebyokusaba n'ebyobufuzi obiwa mmeka kyakulemye okuddamu nakuzemula wampuliriza wabadde oddamu nti either nkaaga ku 10 oba 7 ku 10 period kakutangaza okusaba kwaliwo ekuti okusaba Ssaabasumba yajja n'asabisa uliriza mu kkooti tebannyonnyola oddamu kye bakubuuzizza azate siri musiru kutwa ku level yo yes oba kale naye Kachumbayi bwe tubanga Uganda tutuje tunuuliranga bwetambula tulabye ebintu bingi mbadde njagala kujjawo kyono linda katono gwolina kyoyagala okuwulira ate nze sitegeeranga ggwe nkugambye njogedde kkirire nga nti mukutandika mu kusaba Ssaabasumba yatandika emmisa kitegedde bulungi Ssaabasumba wamala okusabisa nkuwuliriza nga manyi ogenda kuddamu percentage gye nkubuuzizza wuliriza mwami omusumba amala okusabisa Mpuuga nga ye ng'amaze okumusabira Mpuuga si yali asaba okitegedde bulungi njalobe n'amagezi mwami Mpuuga si yali asaba kitegedde bulungi oluvannyuma lw'okumala okumusabira ye yajja ayogere ebintu bye nga ye era mbuuzizza kibuuzo kibadde kirya nti omukolo gwonna nti ebyokusaba n'ebyobufuzi percentage yali ki baali bateekeddwa okwogera ebyobufuzi kubanga bali bannabyabufuzi baali bateekeddwa okwogera ebyobufuzi ekibuuzo kimulemye ankoma obadde ogamba naye bwe tubanga tutunuulira ebintu nga bwe bitambula tulabye ennyimba ennyingi emikolo gyonna nga bagamba nti omukolo gwabuutikiddwa ebyaki ebyobufuzi wadde gwakuziika wadde tugirabye okitegedde tugirabye emikolo mingi nga bagamba nti omukolo bannabyabufuzi bakoze eki bagwebuutikidde kiva ku ki ti abagukola oba gwe bagenza okuziika kasaaba munnabyabufuzi oba nga yali munnabyabufuzi kirizagaana okusaba oba okuziika kuyina okubuutikirwa ebyaki ebyobufuzi era ebyobufuzi nebibanga bebisinga obuki obungi so kati ekyo ekibuuzo wandibadde okibuuza nga olinga atali munnayuganda yazza eggulo bannabyabufuzi buli wabeera okusaba kufa n'okufa kale tweyanziza tugende ku nsonga nga tunabatuuka ku y'abakulu b'ebika ensonga Mpuuga gye yagamba nti kati kyasigazza agenda kutambula Uganda yonna ngakkiriziganya n'abantu ng'abalina endowooza eyiye naddala nga maybe akulembera oba ng'awerekerwako mwami Kabuleeta yali Kabuleeta omwami yaliwo yesimbawo ye Kabuleeta yaani si Kabuleeta
ngenda mufuna naye Kabuleeta kirabika eyali yeesimbyewo kuba president era gwe yayita n'ayogera statement eyo kantandikire ne munnange kansala wagifuna otya? Ensonga ezimu badde kyalina ekibuuzo kyenjagala okubuuza naye katugende ne kyoleese nti okwenenya okwo kwali kwaki kye kyabadde ekibuuzo kyange. Yagamba ng'omuntu yenna njagala kyobuuzizza nkimale lumu olyanziremu nti omuntu atazza musango oba weenenya kikale sooka omuwanziremu. awandiike wansi badde wanya ogenda wandiiko kaakati mu bayibuli nze gyenzikiririzaamu eyange simanyi buli kitabo kyakkiririzaamu ajja kitugamba bayibuli eyange egamba omuntu olunaku asobya emirundi 7 olunaku omuntu asobya omuntu omulamu bayibuli eyange gyenzikiririzaamu era ne mwami Mpuuga mu bigambo bye yagamba nti olunaku akola disizoni 10 naye nga 2 nfu ze zimu kuzaamuleeta okwenenya naye mu bayibuli eyange nze gyenzikiririzaamu yakirambika nti olunaku omuntu asobya. era ne bwe tuba tusaba buli lunaku ng'ogenda kwebaka olunsi ogamba Mukama nsonyiwa ebibi bye nkoze mu butamanya mu kulowooza ne mu bikolwa. Kyova olaba nze nyina ekintu kyenjogera nze omanyi nze njawukana ku abo baddayihaadi ba Bobi Wine nze sobola kumufiiririra sisobola era naye ayina statement yakuba naga talina gwafiiririra simanyi oba wagirako vidiyo eyo naga talina gwafiirira kakati bano basobola okumufiiririra nga Yesu. Nze Bobi Wine bafiiririra ndowooza ye si bwe kiri oli mutuufu 100%. kakati mwami Mpuuga nga ye we yakkiriza mu bigambo bye nti ani kuba kyatugamba nti gunsinze gunsingidde ddala naye ate munzikiriza kugira nti tekiriiyo bo tebasobya bali 100%. so kati mwami Mpuuga yajja okusaba olw'ebibi byazaakola kubanga abimanyi kitabo kyakkirizamu kyabirambika. ensonga agizzeemu tugende ku kiri kye nakubuuzizza kiddemu ogitegedde nkitegedde ssebo sijja tetujja kirwako ekyo okitegedde n'okimanya nkitegedde ssebo mutabani wange ensonga tereezeemu wange omanyi lwaki nti iffe tetusaba lwa sande lwokka tetugende mu ddiini kituufu ffe tusaala buli lunaku esswala 5 watukyaziza tuwamba era ngendo bakyazanga nina script yange gyetulina okwogerako era yensonga lwaki nze ababuuza yensonga lwaki eri mutwe anti tojja kuddamu kyesikubuuzizza yensonga lwaki nkubuuza nze modulator nze modulator kitegeeza nina ne bye tozze okwogerako ate sijja bikulugamba ate nga mukama wange ekibuuzo kye nakubuuzizza nti speech ya Mpuuga bwe yali amaliza yagamba kyasigazza kwe kutalaaga eggwanga abuulire abantu endowooza ye era abanakkiriza omwegattako bamwegatteko balabe nga ate ekintu kitambula mu maaso. Gwagifunamu ki? Kuba abantu bali balowooza agenda langira nti agenda kwesimba kuba pulezidenti, agenda kulangira nti avuddemu NUP, byonna teyabisiinyaako. Ye ng'omuntu era n'ogamba nti mwalaba teyalangira nti avudde mu kibiina oba alangiridde ekibiina ky'ebyobufuzi ekike, era naye yayogera bulungi nnyo. Talina kibiina kyagenda kulabadde bamubuuza ebibuuzo n'agamba ye agenda kusigala nga National Unity Platform ne banne. Naye tosobola kusigala mmemba wa kibiina nga tokola mateeka ga kibiina kye kitegeeza kye kigamba kukola nga totambulira ku mateeka ga kibiina. Kitegeeza gwerimbikayo buki? Bwerimbikayo bwerimbisi kuggusa bibyo. Onsegera bulungi. Kati embeera eyo bannayuganda twagala bategere bino wammanga kati bino zikamba basunirako busunizi. Omukulu oyo bamugamba asigale talangirira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna. Asigale mu NUP muffe. Bani abamugamba? Bakama be bakolera kuba takyakolera NUP. Akolera bani? Abamanyi ye. Bennajja ndi bakugamba. Ne tageti ye. Kati kano nsunako busunyi. Ya kugenda kufuna buli parish
oba buli disitulikiti nga bagenda bawa abantu ssente nga be bagula kaadi z'NUP nti abantu bazitwale bazituulire. Okugula kaadi z'NUP nga bazituma ba registra nga babawe ssente bagende bazitereke zaali badde ziweebwa abantu zoolera abantu bammemba ze bafuna bazikole ki ye mission gye baagala okukola naye twabaguddemu dda nanti bw'obeera nga ogabidde bammemba kaadi bammemba b'ekibiina ne benagamba nti muganda wange mawa mukulu wange aze neyewandiisa mu National Unity Platform bamuwa kaadi emufuula mmemba eyo waffe tugitunda siringi 10 yemufuula ki n'amanya n'ennamba ye mutegerekese gyoba nze ndi namba 3 oba ndi namba 2 oba 2 segeera ze baagala okutwala bazituulire tubenga ekigendererwa kyaffe kikoze ki tulowooza tulina numbers kumbe numbers tekola ki tulowooza nti abantu tulina abantu 2 miliyoni abaatwala kaadi ezo kumbe kaadi ziri mu nyumba ya muntu teri yakola ki twakaguddemu akabaddi era ye ng'omuntu bagamba okutambula ajja kutambula ne banne abamufaanana ntegerekese ajja kutambula ne banne abakola ki abamufaanana mu ndowooza era ye mwennyini yayinza okuwa ansa. Ankomawa ebigambo bya mwami Mpuuga ebyo eby'okutalaga eggwanga gwe ki kye wategeeramu ba ki kye walabamu? Nze nno ebintu ebikwatagana n'ebyobufuzi kirungi kyemba nakyo mbigoberera ate mbitegeera ate sibuguumiriza kubanga nze sinoonya bwa kansala naye nga agaye muganda wange abuguumirira si kyoyogedde wamuwadde obudde bwenje ogedde bwogezi nze sinoonya bwa kansala naye nze nnoonya ggwanga lyange oddi wa direction ki entuufu. Mwami Mpuuga bw'agamba nti ŋŋenda kutambula ŋŋende nga nkunga abantu banneegatteko kitegeeza waliwo kyagenda okugendamu mu mazima amatuufu ti oba kibiina kya byabufuzi oba agenda kunoonya bwe yeesimbawo kubanga bwe yali yayogera ebintu bisatu naga waliwo ebibuuzo badde bambuuza ti ogenda kwesimbawo ogenda bwa pulezidenti ogenda oba n'ekirala ki n'agamba kambaddemu byonna mbisobola sobola obeera pulezidenti wa ggwanga sobola obeera pulezidenti w'NUP oba nakyekirala waliwo n'ekirala abo kyakola ki kyayogera naye nga wegambe nti bannabyabufuzi boogera ekintu naye nga waliwo nabo kye bakusisa emabega webale nnyo kati nekira n'agamba nti asobola otandikawo biki ekibiina kakati alabika mu bintu ebyo bisatu era mwe yayogerera nti singa anaaba agenda kutandikawo kibiina ajja kusooka atambule mu bantu nga agenda akunga ategeere kikyakola ki kyazzaako. Kati ekirala waliwo muganda wange ono kyayogedde saagala amalemu bantu ba NUP nsa ti omuntu wa NUP oba naamusanga ng'alina kaadi nga bagimugulako nga bagitereka muntu bw'obanga oyagala ekibiina kyo tosagamba mbu bwe banangulako kaadi yange nga njiwaayo nga ntereka olwoba wafuna yaki neddako linako ojja kutere kale mulekatereze ekigambo kyenjogedde sigambye kugula kaadi ya muntu nti maba amuguzeeko kaadi wabula okweddira registra omanyi amateeka agafuga ebibiina registra w'ekibiina yavunaanyizibwa okujja kaadi ku kitebo zireeta abantu bazigule nga mu muluka gwa Kibuyetu nti registra aliwo alina genda registra atwala Makindye West Constituency mukama we n'amugamba kaadi zampeddeko n'amuwa ssente muzirize yatunze n'agenda aleeta kaadi ku kitebe sinze sobola kuva eri wadde ndi memba wa kibiina nenkola ki nenjimayo kaadi nakuyita mu registra naye registra kyenjo kyengemaddendezaako muganda we mawa tibaagala kukozesa ba registra bagende bagule kaadi mu bungi NUP kyenziramu toyinza kuba registra NUP kati kegambe bino wammanga nti tubeera n'abantu bonna tumanyi mitima gyabwe sente okimanyi kikeme omwami mawa
ne mwami Mpuga twali tumanyi waffe we NUP nakola byakoze ebitali waggulu ebitali mu nnono y'ekibiina kyenjagala otegeere kyobulaba Debicom yabagaye mulina nnyo obeera mumbozi mukati kuba kwakuwanyisa birowoozo bw'omala okugamba nti nakwata legistra ne muwa ate n'ogamba legistra agenda kutunda oba omalamu maanyi ga kibiina era mwami Kyagulanyi nze njagala agenderere kyovalangi kuganja ataddewo bulungi essomero legistra otandika okugamba nti bagestra abaliyo tebabeesiga oba okutula ojjawo ekintu kiri bayita national unity platform oba okitegedde oba okijjawo nze ekizibu kye nnina simanyi omuganda wange ono oba ali ku ddaala ki mu NUP naye nze ngoberera ebyobufuzi nalabye mwami Nambese olunaku lwajjo ng'agamba nti enteeseganya ez'okuteeseganya ne bamwami Mpuuga balina enteekateeka ekola ki ezitandikawo Nambese nze ekingobereza abantu nga bannambese oba buli side ne side nengoberera nsobole okuba ndi bwenfuna omukisa n'ontunuzaamu kamera nga bw'ombuuza ku bintu ebimu bambitegeera nga saakwata kikwate Nambese n'agamba nti waliwo enkola gye bali mu kuteekateeka okulaba nga bakkaanya okuwagukawaguka okwo kuveemu lwaki nti nze nkyensinga okwetaaga okusinga omuntu ajja nga buli waafuna akazindaala agamba gundi mubbi kuba kwawulayawulamu bululu bwani bwa mwami Kyagulanyi nti kali nalabye abantu ababadde emikono nga bakansala bonna bakibiina kimu ne bayingidde mu miitingi ate ne beekuba gwe lwaki wagenze Wampuuga gwe lwaki wagenzeyo tulyamu olukwe kyegamba nti abantu beetaaga kusomesa nze ono muganda wange we NUP naye tekiŋŋaana kgenda ku mukolo gw'enzola okuba ndi weefudisi okitegedde naawe oli wa NRM tekiŋŋaana siri wa NRM kale wali wa NRM siri wa NUP ate siri munnabyabufuzi kati oli munnabyabufuzi naye tekiŋŋaana ate kukuyita kuki ku mukolo kati nga tuli mu lutalo lw'okununula eggwanga kyenagambye ninfa nnyo ku ggwanga lyange tufube nnyo okulaba nga ekigambo unity platform ne mu budde muno tugezaako okugatta so okwawula ki yawula bwe tumanya ni mwami Mpuuga yagenze n'ekibiina kyagenda kikola agenda akole afune abantu emusanvu it is okay ne tuleme obudde bwaffe nakyo okubumalira mu mwami Mpuuga n'okuvumira kubanga buli wobimalira mwami Mpuuga ate waliyo oluuso ayinza omwagala oba kitegere n'ekirala ti mu budde muno nga twafuna Kyagulanyi nga gwe tulabanga omununuzi teri bantu bagenda mukola bubi nga beerimbika tibawagizi ba NUP naye nga tebamanyi nnono ye NUP nga bamanyi kimu yabutalya nguzi naye nga beerabidde nti national unity platform unity kitegeeza okwegatta awamu naye abasinga bafuna omuzindaalo nga guno bw'ogufunye baddira abantu b'e Masaka ne babaawulayawula okimanyi nti abantu b'e Masaka babadde Wampuuga wabaddeyo abawagizi ng'ate bo bakyali be NUP naye ng'ate bali ku mukolo gwaki gwa Mpuuga waliwo n'abagambye nti affe tuzze kulaba aliyani baadde bagamba omusirikale agamba tuzze kulaba ki so nze nkubiriza bannabyabufuzi bonna naddala abali ku madaala agatali ga bafuutu soja kubanga fuutu soja era ye agenda kusogola ndowooza busogozi yensonga lali bamita fuutu tukomawo katono muzeyimawa tugenda kujomalirize national unity platform okuba nti ebeera wamu linda ogenda kudduka kale sooka owe submission yo nakyo ekyandikoleddwa nga tumaliriza eri mwami Mpuuga ne Kyagulanyi kati muganda wange ono eze manyi bintu byaye kati leero ndi mu mbeera zange eza bulijjo manyi okuvaako nze era nviirako ddala oli kasa asobola ebyobukulembeze bulungi si buli mukulembeze nti oli bw'anaakulinnyako olina kubeera eva ng'olina kubeera hambo waliwo lwolina lw'otuuka otegeera olina lw'otuuka n'okola ki NUP tetambulira mu nkwawa za muntu wabula bannansi kye twabasuubiza okubeera era kye tukola ki mazima na buki toge muganda wange mmawa alina kyagambye nti okubeera unity buli muntu yenna kyeyetaaga ng'olina kyeyagala okuggusa mu bulamu naye togenda kukaka bantu
gw'omugamba tubeere ffenna nga ye sikyakola ki sikyaliko era togenda muteekamu muguwa kye njagala muganda wange mmawa akole ki bw'ogamba nti ntambudde ne muganda wange mmawa tuli basatu muganda waffe owokusatu mutabani wange davikomu kyetugendako ye sikyakola ki togenda kimukaka era tujja kutambula n'oyo akola ki akyagala okubeera unity muganda wange mmawa kuba abantu tuli muntu entegeera zaffe zaawukana kyoyagala si kyenkola ki nze ne mmaa tujja kubeera unity owokusatu agambe nze sijja kukola ki ntegeerekese kakati kyeri ye yakola ekibiina era n'amakulu gaakyo mukulu wange mmawa agakola ki era talina gwe yali agobye muki oli omala kusiiwuuka mpisa ne bakuwummuza bw'ogaana okwetereeza nagamba mukulu gwe tuteemu bigambo ki byogamba mwami Mpuuga oba Kyagulanyi ng'omaliriza mukama wange pulezidenti mugamba kimu nti ffe tuli wamu naawe okukyusa eggwanga lino ffe tetugenda kukyuka mu bubi ne mu bulungi atta na ana mungu lwali tujjulula ge mazima kuba ffe tuli bannankyukakyuka emyaka gye mmaze nedda ssebo talina agambye ekikulu muwulizza bubi agambye ali wamu naye mu bulungi ne mu bubi kyekivuloni kyamugamba kyakola ki omukisa gwange webuzibu olina modoleeta kati mutabani wange omumanyi ye ayagala nnyo okukola ki okusosonkereza abantu kyannonyamu leero sijja kubeera kalakita eyo gyakola ki gyayagala gyammanyiddemu mukulu wange maawa ali gwe mpadde ki n'abatulaba ekyokubiri Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda pulezidenti we NUP toyogera bya kisiro nantolo ogenda kunzijjako pulezidenti wa Uganda ino talina gwe yali alagiddeko kuvuma muntu yenna era oli akikola bwe mbanze nkikoze nkikola nga nze General Medi naye ate abavuma amaana abasinkana n'abasiima namugamba kyokoze ekyo kiraba tojjango ngani gwe yasiima anti ayogera omutamagambagaddenze kyogamba omuntu bw'akola ensobi omusingana kukubo nga yamusimirwa kuvuma General Lweiso bwe yagambye byendi mukwogera nzija ku bigambo oyo nja kumukuba ekisooka mwesobole ate mwana wange muveeko leka mukira clarifying Kyagulanyi ya meetinze ddi Umaru Kiseka abantu bagamba South Africa simanyi namulaba mwahaga Umaru Kiseka video eno yagikoze ddi nga avumayo simanyi nze njirabye leero then katoyogera byotamanyi dida kucha kati ninyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yamiteka ku Umaru Kiseka yamwako haga yes yamwahaga yajimuwadde gwabyogera nkubuuziza wakirabako wali okirabyeko nakirabako nesimanyi wakirabako nga mwahaga yajimuwadde eno vidiyo wagirabyeko vidiyo ndaba etambudde leero wagirabyeko ng'agamba ki kubeera byenjogedde ki kyempayira ati ogambye nti nno olwaleero bwenkera enkya nempadda vikomo haga nenkunkumula ku kkubo davikomu yaba akunkumuddewo ddamu ekibuuzo ekiddayo agenda kumbuuza ejjina enkoko ki ekyasookawo kyaddamu okumbuuza Davikomu kyagezaako ndowooza okwogera bwe mba nga nzimawa mbadde nkubakuba nnyo abantu ku kyalo kati chairman najja ku kyalo ng'akirambula bw'alaba nze abadde akubaakuba abantu kyava nsika mu mukono okitegedde abantu bafuna ekifaananyi nti ono akubaakuba abantu chairman ate amwebazizza bwebaza ye gundi kyagezaako bagamba ani nti Kiseka bw'aba nga vidiyo yezirwa basimulaba bwanga avumaavuma abantu kati ate gwe omukulembeze n'ojja n'omuwa haaga oba olwedde omaze okulaga nti okola ki nti omusiimye emirimu gyakola in fact awo wasingana okuba obuzibu ku mwami Kyagulanyi ti abantu abandi badde bamuwa oba badde bamuwabula mikwano gye bamutya bawaana muki kati ate nani badde bamuwabula nga bamukulu Mpuuga ate nabo bamulabanga bo be basiniya era nakyogerako nga tuli mu mboozi mukati
kati ye yenyini yalina okweggalira mu nnyumba ye n'agamba ebintu bino ŋŋenda bibalansinga ntya kubanga abasinga babeerawo ng'eyandimugaye nti awano principal okoze bubi ate bo bakola kirabyo balana bagamba nkyogera nnyo nti ndowooza yasigaza nze bw'akola ekirungi nga bwe yakoze essomero nze ŋŋamba wakoze kiki kirungi naye ng'atuva mu nsonga eyo nze njagala n'okusaba mwami Lubongoya n'emikwano gyange mwenna aba NUP naddala bammemba ba palamenti omuntu bw'aba fuutu soja muleke abe kubwa fuutu soja naye bwe munaamuwa kaadi bwe tusanga nga ajja kgenda mu kanso nga mu kanso tajja kukolayo kintu neki wabula yajja sigalamu akafuutu soja nga bwe mulaba bano bwe mwasembeza nga mugamba tusembeza basiniya naye ze ensobi ze mutandise okukola ki okulaba temuwa bantu kaadi ti olw'okuba ayogera nnyo ku leediyo temuwa bantu kaadi ku mulundi guno mbu olw'okuba abadde fuutu soja omukulembeze nedda no nze era nze nkusaba nze njagala nnyo obukulembeze buno obwa mwami Kyagulanyi kwakati aze mu byobufuzi ebyaddala biri mwali mu musiriwaza nga talina kyamanyi oluusi yakajja kati abirabye nze nsaba ku mulundi guno aleete abantu abatuufu kubanga ojja kuyimirizaawo omuntu omuteke ku kyalo nti ng'agenda asaba obwa kansala nange nveeyo n'essuuti yange abantu baweeyinge batunulire omuntu gw'oleese ku bwa kansala oba ku bwa MP kubanga nze mbalaba nnyo ennaku zino wuliriza nze mbalaba nnyo mwami Kyagulanyi tetuddamu ofuna obuzibu nga bwe twafuna lutuki ewedde funa abantu ababo fuutu soja baba fuutu soja ng'obwongo bwe bwa fuutu soja tumuleke abeere fuutu soja anko oli fuutu soja tetukogera kuono mbuuza bubuuza oli fuutu soja nze ndi member wa National Unity Platform fuutu soja era omukulembeze oyagala bakansala butereevu kale ngenda kukulaga mwami Kyagulanyi oyo ng'angala ku kyamuganda mwe kyadde agamba ebyobufuzi kati bayinza okuba nga bampuka kale bamusingako naye abimanyi nnyo yabikyenkuka era bwekyakola abakibe kale naye bagala neegwaka kuteeka kiro tabulamu akolamu ensobi ng'omuntu fe tuziraba batasobola kuziraba omanyi nti essaawa ya leero leader of opposition yaye mwogezi w'ekibiina nomanyi nti wassa omwogezi mungi tava ku leediyo takimuwanga omanyi lwaki yalaba ddanga ebigendo anti wassa mu kuvuma akwata kisooka era yakyasiza okunkumula bakulu banne kati wakati okumanya ye wattabbu yali ejjinja n'agamba ono Kadaaga iwaffe temumukwatangako naye bino byonna ebitubonyabonya ne bampuga okutwala ebitaano Kadaaga anti Kadaaga ng'akyali sipiika yajjawo ekisanja ku pulezidenti agamba ebyomwaka omukulembeze agende mu maaso bano bampuga ne beegayizanza mu paliyamenti so singa yimya n'agamba nti constitution ya Uganda egamba omukulembeze aweza emyaka 7 mu eki aveeko yagamba yabijjawo tegede bulungi waliwo munnange mukwano gange omu yaŋŋamba era ndoza yali ono ti mu NUP baagala ebisanja bimeka kakati nsaba Mukama buwangazi tugenda kuddamu okulonda 2026 mwami Kyagulanyi tumubuuza ekisanja kyakumeka waalya atufuga ebisanja bimeka nsaba tufuna obuwangazi afuga emyaka 10 tulabe oba entebe anaagivaako era nsaba batalidde adde ebbali mwami Kyagulanyi aleta omulaga constitution ye weekola ki ono yakiŋŋamba kaakati kyembuzi kibadde ga nti mwami Kyagulanyi alinamu ensobi zaakola ng'omuntu naye ebyobufuzi kati abimanyi singa Waiswa yakola ki ye mwogezi kubanga Waiswa ye omulala newabadde butuuzi ng'ali ku TV yakulaga mu kuvuula ba talina mutawana asobola okukulanga engatta agiuba bwati ebisanja bibiri byogera ku muntu afuze nga bwe naabeera kansala wano mu kifo kwero tifiri uliriza ebisanja bibiri nenfuga ekisooka emyaka 5 ekyokubiri emyaka emeka mba nnyina genda kuleva eddako oba si ekyo okukola ki okuwummula Kyagulanyi Ssentamu yawangula obukulembeze bw'eggwanga lino entebe neewambibwa uliriza bulungi entebe yabambibwa atannaba kugituulamu
yawambibwa Kyagulanyi afuka kisanje kiririddawa entebe yawambibwa tereza kamera kojja wange ani president wa Uganda sentamu yalondebwa constitution ya mwegamba etya kyofuka ebisanja bimeka ekyatuka kulonda kyakubiri wakimala tadda nanti entebe yawambibwa malina okutuula nakyemalira yagirimu kakali bwe tumulonda ekirala era ne bagiwamba abatanafugako naye nga ye president kati yalondebwa abantu omulonde bw'obeera osaba oluguudo lw'emakindi olusabaani Kyagulanyi eyo buli muntu akimanyi eyo buli muntu amanyiyo kyekigenda maaso ani president we Uganda buli muntu akimanyi era noono muganda wange ng'agenze mu kifo nga kyetaagisa kwogerayo nti ani president wa Uganda tasobola kugamba nti mwami Kyagulanyi okitegedde naye bw'aba nga tuli eno ewaffe mu byobufuzi naffe tulimanyi bulungi mwami Kyagulanyi akalulu ke bakakwatamu naye nga bwe tudda nti tugenze awantu weetaagisa tubuuza ani wa pulezidenti nze sobola kugamba nti Kyagulanyi okitegedde omwana wo wamugambye ekyo abawandiikawo wali ku PLE anko omwana owange n'akireeta nga tamiwandiisa ekizaalukuko ekyo ekyana naye nze abantu wano ab'emakindi nze ombakala nisebwanyira gamba mbaka wamwe simuvunaana sina kyemuvunaana yadde kuba simulwangako kalulu kange naye nze kyensaba ate naawe njagala akantu kano okagire kuba ninawe njagala okukateeka mwami Kyagulanyi n'olukiiko lwo nga tumaliriza omuntu ng'olaba asaana bwa futu soja asigale ku bwaki tomutuma bwa kansala tindako ati bye bituleetedde obuzibu omupima otya ani obwongo bwo bumanyi yes omuntu kati w'omupimira ogenda kuwanvuya kalaba nga debate gye tubadde nayo wano nga bw'ogiraba wano eri abalabi nze mawanyiza okuba nga siwanye NUP naye ate basobola okumanya nti wano ensonga ono gyayogedde yentuufu oba agirambise buki bulungi nga bwe mbulene kugamba nti nze sigisobola genda ngenda kugulawo akawunti kale katugambe ne bampa olupapula nga nina okujjuzaako pulezidenti wa Uganda nfuna akawunti ate nenteekako mwami Kyagulanyi owulire sikola ki ate noono wuliriza noono takisobola naye bajja wano ne bawa abantu ekifaananyi ng'ate ffe twagala kuzimba ggwanga na kubuulira abantu bituufu nze bigambo byange sibirya nze ne musajja musiraamu sibirya mwami Museveni simulondangako era sirimulonda era uliriza era sina we nali era nsaba bino wammanga kireme kutuuka kweyo santi gwe nyina okuwandika ku lupapula kale n'ebigambo ebyo olwaleero tetugenda sukakaawo naye muganda wange tumirayo ku mukyala n'abaana tuve wano bwe tubanga tukola puroguramu eno olwanta watajja kati ate olwedde obatumidde kale omukyala n'abaana ku saidi ya anko ku saidi ya kati obanga ozze wano okukola puroguramu n'oyita mwami Mawa n'oyita ne kojja wange wandiikanga ebibuuzo byo oleke kubijjanga bujjemera ng'ekikugwira kubanga tetuli bakugu nga wolaba abakulu ba mpuuga n'abalala abo naye ate tukola ekifiitinga mu kubanga nze kyansanyudde nnyo nti ekigawo kye nnakola eri mu mboozi makatoga nti bannaddiini abaganda bayite abantu bano nga omukulu w'emmengo ate naye akyogera kikedde bulungi naye nga nali nakyogera dde emabega kakati awo wetugenda otandikira puroguramu eddako ku bakulu b'emmengo n'ab'ebika tumira ku bantu bo nga zendeka mbeere bulungi tumira mwenna abatulaba nti banne mweyongera okutulaba naye ntumira mikwano gyange gyonna abali mweyo ni UP naddala nga muli bakulembeze nga temuli bafutu soja mwegendereze nnyo nnyo ku mulundi guno
abantu betugenda okuwa kaadi tubeere n'ababaka 10 nga be babaki abatuufu kusingawo n'obeera n'oluyolererere naye nga tebajja kuba baki batuufu. Mwami Lubongoya toddira omuntu nga fuutu soja ate omusindike kukakasala lwaki bere bulungi mweraba.